Mukaweefube w'okwongera okutumbula eby'obulimi mu ggwanga, ebirime ebirimibwa kuno n'ebyo ebisubulwa ebweru w'eggwanga, saako ebintu eby'enjawulo ebikolebwa kuno ebiva mu birime, byongezeddwa omusolo okuva ku bitundu 25 ku buli 100 okutuuka ku bitundu 60 ku buli 100. Okusinziira ku Kamisona wa Customs Abel Kagumire okuva mu kitongole ekiwooza kyomusolo, ekigendererwa kwe kulaba nga amakolero mangi gongera okuzimbibwa ekinaawa Bannayuganda emirimu. Mu byogerwako ku misolo mwe mubadde tiles, zi TV, ebyokulya n'okunywa ebiva mu birime saako n'ebirala. Ekitongole ekiwooza kyomusolo era kirambuludde ku ngeri gye kikoze enkyukakyuka mu musolo gwa VAT mu nkuŋŋaanya yaagwo saako okutunula mu nsonga y'okutumbula amakolero agali mu ggwanga. And we also would like to share the intended benefits that you stand to enjoy from the new tax policies in the budget that was read last week. Binno bye bimu ku bisobodde okutuukibwako ekitongole kya URA bwe kibadde kyanjulira Bannayuganda enkyukakyuka ezikoleddwa mu misolo ku bintu eby'enjawulo oluvannyuma lw'embalirira y'omwaka 2019-2020 okusomebwa gye buvuddeko. Eno Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'ensimbi n'okuteekerateekera eggwanga David Bahati gy'asinzidde n'ategeeza nga gavumenti bw'ekyalina olutalo lw'okulwana okumalawo ebbula ly'emirimu, okukendeeza omuwaatwa wakati w'abaavu n'abagagga, nga n'eby'obulimi nabyo byakuteekebwako nnyo essira mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogwa 2019-2020. So our economic strategy for this coming financial year will be based on the following. The objective for the budget for 2019-20 is to continue to commercialize subsistence agriculture. Nga Bannayuganda bangi mu kiseera kino bali mu kutya nti ebyenfuna by'eggwanga byandigwa olw'amabanja gavumenti g'erina. Bahati abagumizza bw'ategeezezza nga gavumenti weekola ekisoboka kyonna okulaba ng'ebbanja lya Uganda lisasulibwa. And we want to assure Ugandans that we shall never, not under the NRM government, go back to that period when actually we had to beg to be forgiven for debt. We are managing our debt very well, and we are not going to put this country in any danger because of debt. Minisita wa Kampala Betty Olive Namisango Kamya mu kwogera kwe asabye gavumenti okuteeka ensimbi z'omuwi w'omusolo mu bintu ebiwerako kisobozesa abantu okuteeka obwesige mu gavumenti. By calling on Ugandan taxpayers to pay taxes and also encouraging URA to go down further to the people and explain what taxes, how and whether. Ate ye ssenkulu w'ekitongole ekiwooza ky'omusolo Doris Akol asabye Bannayuganda okwettanira ebintu ebikolebwa kuno kisobozesa akatale ka Uganda okugaziwa. We are here today because of the taxes that you pay, and our country is at the stage that it is because the taxes that we pay contribute to the development of this country. Bo bannakyewa abalondoola embalirira y'eggwanga aba CS Baga bawadde gavumenti n'ekitongole kya URA amagezi ku butya bwe kisobola okugaziyaamu we bajja emisolo nga bayita mu kwongera okusomesa bannansi omugaso ogukirimu n'ebirala. Kalungi Betty, Delta TV, Amasukulumu.